obweraliikirivu mu kibiina kya NUP akalulu ke Kalangala bandikalo mu kajjayo kampeyini zaatandise Kalangala okulonda kwange 24 enkeberamu kwano kandabe leero si 12 leero weziba 12 kitegeeza 24 zigenda kubeera wiiki ejja ku lwokumeka 24 zigenda kubeera lwakusatu lwa wiiki ejja basigaza ennaku no mwezi ndimbadde mula tuli mugwa kumeka go tuli mugwa mukaaga leero 12 balina okujjuza eno wiiki bakwateyo n'endala emudde ne ku lwokusatu lwa wiiki eri liwajja okubaawo okulonda zijja okuba 24 naye kitegeeza balinayo weeks 2 - 2 days leero ye wiiki munaku nga 5 exactly kakati simanyi gwe bw'obiraba naye ngezaako okufuna ku feedback okuva e Kalangala bagamba nti candidate nga munafu vibe ntono gw'obiraba otya NUP yasuulamu NUP juga sinkola yaayo kuleeta abantu ba Luganda baba bavuddewo ebyo birimu NRM simanyi wetongola simanyi ani ne babalwanirira ojokoolanya ne babalwanirira ate ne bayitawo naye kusaidi ye NUP tebadde enkola yaayo yomu NUP tebadde bya sympathy note ono bwavaawo tugeze banoonya w'amaanyi bwe tuvuganya kaadi n'ogiwufuna god forbid kanekyeteekeko nti nze nengikwata gwe n'oba wakubiri nze bwenfa gwe ow'amaanyi gwe ye yagala teyagala wakika teyagala wa serubogo sekibogo serubogo teyagala wa serubogo yagala na serubogo baleta mutabani we naye tebagimuwa very good ye logic kati wana ate ensobi yakoleddwa mu bo abakitembeese okukirowoozesa NUP nti muganda wo mugezi asobola olwanirira ekibiina kuba muganda wo mugezi abale tatambula na mugenzi NUP blanda gye yakuziyale badde soka neddayo ku ground nenoonya ani ow'amaanyi owe NUP ani abadde ng'atera okuvuganya ennyo naani Nakimuli very good if not so ani abadde atera obeera ku kido kya Nakimuli gye bayogera ku Segirinya abantu bagamba nedda ate sikale mwalirese Luswa Luwemba naye bagenda mutulamu nga munafu nga okusinziira ku bo naye logically nti ne waba si biological muganda wa mugenzi how close is the person so kati baali badde bato ne babako gwe balonda on favor of kibiina ne batateekamu sympathy lwakuba sympathy ekyajja from mwoyo manyi omuntu yafiira kwegamba teri mufu mulungi lwasonga omuntu aba afudde naye ono yabeerwa mufu mulungi nti yafiira mbudde ate ensi yonna ng'emwagala nomata bibiina ki nomata sector ki traditional institution church and what buli omu n'amaliriza nga aweereddwa sympathy nti buli omu yakoolinga bambi omwana oyo netumaliza nga NUP nayo spiritual ekigikutte obanga pressure yava mu bantu bennyini kubanga mu kusooka baali batandise okuvuga ekintu kya Namugga Namugga Nina Rose Namugga Nina Rose NUP ndona nekiwulira nga abantu bakikuba bubi simanyi yali atandise move eyo nti Namugga yali asaana okuba replacement ya Nakimuli so Namugga w'amaanyi naye siwe Kalangala however nti wali waali ne Kalangala basala kati ne bakikuba NUP netagendera ku ekyo nedda ku kya family kati ekyagisuula yali badde sigala ku nkola yaayo nti NUP egambye olaba nga wano mwene okulonda cabinet waliwo Futu Sojo oba omuwagizi ne yagiyambako elonda shadow cabinet n'okwebuuza tebalina kwe beebuuzaako omu ono family sympathy naye ate nga mulongo ttaamu pate efiirwa secondly tiimu gye kwegana kyali ku nsobi NUP yasuddemu tiimu gye bakoze gye mpulidde egenda okukulemberwamu Lobongoya ogenda okunoonya Lubongoya yabaddeyo yawandiisizza actually yakyali ku tebo yaayo tebannateekawo omulala eyo tiimu nayo teripresentinga buwanguzi Lubongoya si mulungi mu kusagula akalulu ye Lubongoya musajja wa desk omanyi bayita planning tuula eri mu kateni mu planning ebyammwe ne kye bayita ground work Lubongoya afaanagana neyeesimbyewo ate ku ground work ekyewuunyisa Ssenyonyi ate asingako kuono kati Ssenyonyi bw'aba asituse n'agenda wanaabawo kunjawo ne ttiimu eri credible ate ng'eriko abawanguzi nga wentandikidde ku Ssenyonyi ttiimu eyatandika kulembeddwa eyagwa Lubongoya bakamubako misana very good genda ononye genda ononye abasinga the majority ababadde ku ttiimu Namugga abasinga bonna baagwa ewabwe n'okunda tekwaliyo very good kati abo bonoga nedda mmwe temugeze representinga win mugeze ku lwa kibiina naye kye mututte muggwe mujjukire ebyammwe bye mwatwala ewammwe byabasuula twali batufunayo ttiimu y'abantu ekulemberwa abo bennyini
abawangula ne bagendayo and on top of that simanyi principal program kwajaliko bino ebisinga principal abadde wakalwa te kali badde very smooth kali bangu yidi echa principal butaba mugwanga akiyinza oba nayo factor nene kitinze nnyo kubajjukira ebibiina bya wano byo byasigalira ku bantu Besigye bwaba taliwe FDC evumbeera obo tegedde PFF kati bwaba taliwo PFF ekolachi nonta antirunga akomyewo Luchamuzi ne CPA atamone mu nkwawo Museveni ne NRM amanga others kati ne Bobi Wine naye bwali ne NUP nti yayina amaanyi g'ekibiina bwaba taliwo abala bavumbeera so by election izo naziba zisana mu fige nene ennyo ate tujjukire ng'ojjeeko obwo obunafu tuli mu jitu nti nedda principal taliwo kino kigenda bamenya oli side endala gye tugenda ovuganya nayo NRM wajje muvuganya nayo NRM ate ye ebyayo ebisingawo ebiri district ye Kalangala ne local government ezisinga ate NRM abasinga baziwangula waggulu botunulira constituency nga ye Bujumba mpaka parliament aliwa NRM ndozo ye Caroline Birungi botunulira constituency ye Kyamuswa era ombaka aliyo era ne wa NRM kati botunulira sente wa district Kalangala mukyala wa NRM kireza bagenda kwesaga amaanyi reda agaliwo ba NRM nga yo Kalangala ina amagombolola musanvu ne ana kugo GNRM waggulu ne wansi nti abakulembeze bawulaba ba meya ne ba majority mu council BNRM kitegeeza nti yo already ina force eri ku ground and on top of that nebanga ye China ne mukama waayo lwaki njogera ku mukama waayo Mwami Museveni ne NRM abantu bakijjukire musajja asinga okwagala bwangula by election oyo ayagala by election kuba bakimanyi eri amanyi gawamu gakendedde generation forces zonna baziteka wamu asobola n'okudeployinga kugamba afuna ne ba machinery bwebi bakisobozese Kenya yeesitukira najje Kayunga n'atuula waati n'abatunuulira cause by elections bamujja ati akati ye adeployinga everywhere logically mu generation baalimu abajja ati naye bayinza obutalabwa kyetugambye baba basaasaanyi naye wano tuba mu kantu kamuwe kati ketutunuulidde kyo ne banaleeta drone 3 fenna tujja zira abantu ziizo so kati gwano nti Museveni yagala nnyo by election NRM yagala nnyo by election kyokka Nuupu ina blunders eyakoze simanyi sympathy note simanyi ate principal taliwo tiimu gye muselectinze Robongo yasitudde omutwe yagenze eri ezo bulanda NRM already abawanguzi bayo ku kyalo weebali egenda sisiba busibikigali kati bakole batakwa kati Robongo yalinga yaliwo anti kati era twagamba NUP wetu alina bakudda bozi mama Zedriga ate Zedriga omulimu gwe sigwegwo Zedriga ajjukira ye omaikirina Zedriga abantu bakitegeere kati bulwajje bamuwaamu ku buyinza ku kitebe abayina bagogo anti kati bamuwaamu kwa principal taliwo anti bayina ensonga lwaki baamuwa luliwe baamuwa yafulumya bampuuga you forgot kozi yafulumya bampuuga kuno ye baamuwadde bafuutu soja ku kitebe bakaabaki obote nti ono Zedriga ye bamuleetanga mu machinery naye Zedriga ku ground mulungi ye very nice person mulungi naye Zedriga mu kifo ky'okugenda ate anoonye eri akalulu baamuwa wano balina omulimu gwe baamuwa wano sooka olongoosa ekitebe kati kizibu okugenda eri kuba n'okulongoosa ekitebe principal yagala okugenda okudda wano nga ekitebe kiriini teryamusongamu period just ya week emu eriwa eyakalulu naye munnaye baagigabana ono bamwagala wano kyakubiri kwegamba NUP eno eyawukanamu ekyo ekifo kyekalangala NUP egenda kigaba kwegaba kifinga tebasobola intentionalire kati nze kankikuleetere bwendi just mbadde saagala kimupiiningako naye ne Zedriga tasobola kgenda yeeri olwa bulanda zino Zedriga muntu mugezigezi Zedriga is a retired judge mugezi kati yasobola okusigala ku kitebe n'akola emirimu gy'ekitebe under the lineage of omukulu wangambye nsigale wano nkole ye n'akola kyalaba ekituufu bwe mubanga mufuse bakireerese muve omugende mukole mwe ne munyiiga atugobye ku kitebe bw'obanga osobezza amateeka g'ekitebe mbuga n'akufunye n'owooza yangobye naye ye akola emirimu according to obuyivunanyizibwa bumuweereddwa naye eri kali akaluya biraba birinayo byakiyaayi bagenda bawangula bwe baleeta talina next mu commune mu bantu on top of that individual gwe baleeta omujjukira sister ono bagamba n'okuyimirirawo okukuba campaign kimuwa obuzibu kyokka gwavuganya owe NRM be bali nina kimuli mu race season eri nga beetwala
gamba yaliko mbaka parliament okitundu very good olose no kireta na bulungi kati kiba kikulaga yaliyo mu parliament ye10 parliament ye10 yaisa eteka yajawe emyaka ku mukulembeze gwanga gikwata yaliyo mu parliament very good kati shinozi politics abantu ne bamugoba ne balonda na kimuli kati najja ati navuganya na kimuli bulungi jukira abadde nga avuganya kati oleda akulaga atenja gachoka gwavuganya naye ate banira bibizibu byayina so in general term inali mwegenda wangula muna by election ye Kalangala egenda jju wangula ate with the overall na code ze bamukubisa nalabye bamukubisa code y'obuyigirize yasoma mandazi kuwa MCA bwe yavayo nayo naji yavayo nayo na secondary senior 6 bichi yagukira kuwayi zaonyizo musasira mukazi watto olw'ensonga abantu bangi batuddawo just kati tubabikudde bubikuzi nene tugeza tubabikula na udene yayogedde ku minister balyomonsi tewamulire ngo ne bamubuza degree ey'obusawo eriyo gitangaze nti omukyalo nze kunonya very good nyamusasira for that sinsonga kuba bangi bali awo secondly bwabanga teyasoma n'atuukayo tumutwale mu kooti don't you remember katolubwamu ekyo kyo ayo yatuukayo naye bwe oli kyaddamu kubisa nti omuntu w'okuwa MCA yayiga amandazi ate agende mu parliament atuteeseze kati ffe tulina omusajja yasomera Harvard tulinako n'owe Cambridge tulinako ne munnamateeka amaze ebbanga aga practice nga baatuuza walukagga ne bamukakasa mbu aptitude test ye 11 kati ngamba oti wawayo MCA mbu ate ye munyome obo tegedde ntegeera teri ku institution wosomedde ko olwa gambye awaliwo ave Harvard nenga asobola okulimba munembu aptitude test ene kuwa kaka entry test nakulaga mbu ate ye qualification so kati ekyo kiri kugamba situnia institution bangi bayitiddawo so eyo code yabamukozesa nfu naye the logic is yenga ye personal ali worth to come there okujja so strategically NUP beyagala ekifo ekyo eyongeremu birungo ki one esabe Zedriga agende ku ground she's a serious lady tu kutimba tekeko Sennyonyi tulanga omunafu naye Sennyonyi gwende mubuze nabbanja akakanga nabbanja n'atuuka mufejo kinyiga n'aseka ng'alinga ndeka n'akayaya kwa toka kandi munga ntono logically basuka bakyuse timu eri kalulu zino just 1.5 weeks eri ebbanga licha kuba kalujjukira akalu ojukira America tumala emyaka ena nga beefuga kati omwaka emyezi egisembye kugenda mu kamera olwo gibayita October miracle mu October nga tugenda mu November okulonda olwo kibabye babasuubiraawo ne kana akaluka Uganda tubaamu miracles ezigwa nti biki ebiyinza okuba miraculous mweno 1.5 weeks naye abayinza obbikola betuga oli eyawangula akalu yayinza okuba ne miracle Sennyonyi if not so ono administrator ku kitebe ate namboze muyaye naye bwagenda takola impact tasobola kukola impact kiki yakoze kanso ye mukono kwe kamurero yo namuli ngaono gali amuno namuli kanso abanamuli oyo namuli ndiamu kati oyo tajja yamba kanso ye mukono yalozeseza abenarem very good ne balonda speaker gawenarem abeni UP byabakozeseza ne balonda abenarem so NUP tesola mwesiga musindika Kalangala tesobola wale muloko government bamuteka just kuwummula nze nagwe nagamba nambozi tokisobola mu mwene UP ne bamuwa wa commissioner pate baba bagitunzi namboze bamuteke ku public accounts committee bamuse ku kosase namboze ne yamuwa boloko government ya kiraba kyogamba yaganyoka na munsawo no wawipu no muteka ate ku commission tayinera kwensokedde ku wa commissioner ku paka simanyi kosase wipu waliwo ebifo ebyomuzinzi nga otekawo namboze ezegeza nabe ekibiina bageze kuli bamusinise mu presidential awo nebaza Bobi Wine ku bisuubizo bya president bamudde bamutaddeeyo kati kuno bamutadde bakoloko local government nenakwedde namusinga deputy chief whip ate presidential affairs yakola ku nsonga za Bobi Wine ezawo nakwedde yakayingira kitegeeza gwe namboze it is trusty baba akulaba nga nange nkimanyi mu mutima gwange nedda mama namboze oli luzunga namulindyamu olya muno omatondetedde akantu wewuunye nambozi ne batamwa ku kosase wano ne batamwa ku paaka very good ne balonda nakwedde yaka balonze president wa NUP mu Central Region waliwo omwami era obana yava oba migadde obandi ogwami obani Robert Migadde Ndugwa wakubizinga byebuvuma why not namboze obaddemu emyaka 2 very good osika gwa 25 bakimanyi nti ono kagamba si wa osika gwa 25 asika gwa 3 yajja 210 namboze oyo mulabo oyo namboze nzi kintu kyena soko mukasa yakera kumacha Museveni agenda abantu bakimukubya nawe nga tovaawo kati yavumbe waludde kunga government eruddeko ekyo yakivaako lwansonga akimanyi kati naye yenkola
yasabye Nakasanja akalaba babadde mu meeting anti Rubongo yayise ba councillors n'abakulembeze bonna abawangula ku tiketi ya NUP Mukono bajje ku kise banyonyole byawulira mu mawulire byabadde mu council okugira anti Namboze ndande monna anti njagala Akasanja kale meyo na we Mukono aliyo alaka alazenti ayagala wendi wayagala nembade nkyagala yakalala kati oyo Namboze mu byonna byennyonyo tebiri mu pate biri kuyenga omuntu kati omuwakko sase ojamaliza yayiseewo bisi n'abasajja nga commission ajasinga n'empuuga okutabula tola nti mbuga mwamufulumya misana Namboze temutyewo n'entayite salanga mu mufulumya kyogala Namboze bwemutuuza ku kosase ne muleeta musinguzo bwa URA ne mwetabya abashiizo w'amakomera nti agenda kumusoya kati kankuwa ekyokulabirako Namboze obadde okimanyi mpozi nga yakyusiza sizoni eno naye mu parliament abaddeyo nga PWD person with disability ngafuna ne sente zigenda okwera okumujjanjaba mubaka wange muyaye kati bwatula kukosa se baba wadde PWD nga mulamu bwatula kukosa so omusuubiraki so ekibiina wano wetuute kisobola mwesiga musindika Kalangala asagula akalulwako Namboze omulaba nga asuse ogenda Kalangala agenda nga aba Azaz tagenda nga meino tebasobola mutumanga meina ajja werekera buwerekezi bano oba kyetwala nange bana ayinamu ekibeera nino mbaka gwe nali naye lumu twali motoka nga tujja tunyumya twali tuva mu kyalo mu constituency atumbaka oyo yajjira mu kisanje ekimu naye Namboze naye baliko mu kibiina kimu nagamba Namboze oyo mukazi mubi namugamba ate yakolaki nagamba okimanyi Namboze yansaba miliyoni 2 okujja okunkubirako laale ewange Namboze yasaba Bobi Wine miliyoni 45 okumuwagira ekyaddondo mu by election ya 2017 ana mwezi ye yokuyimira kadaala nti akwate omuzindaalo ana mu 5 kadoli yamusabaaga yebesi jomanyi bya mugamba badde nino wange ndo zali nkunyingi mu wado wefudisi besi yangaze nino wange Bobi Wine eti yanyigira ku besi Namboze baina kantinti very good kantinti yebesi yasaba kanna ani Namboze yasaba kanna munsawo amuwagire ekyaddondo oyo ye Namboze kati kusawa zino ku Namboze ne Bobi Wine ani asinga na Bobi kati Namboze ayeguya Bobi Wine kati Bobi Wine yayo naye tabyogerako biri so Kalangala tebamukulembeza nga main tebamukulembeza era mukulembeza Namboze abagezi kaluluka mweka wa NRM so kati figures eziriwe esobola okuba ez'amaanyi Mami Zedriga ne Ssenyonyi ate ne kikyala ky'omwankole ki deputy kya Zedriga akati akino owerekerwa twetagayo omuntu omulala kwegana nti ba deputy bano bazambali bayinza okuba ku kibakola abo tebalina kye bagamba Zambali talina byatugamba nzi kino ekisanja olaba kigenda kuggwa nze n'ebintu bye ngamba twayogera emabega tugamba woche tuyita akazigo ka Museveni NUP boys quota ya mwami Museveni tugaba makanga galia waliwo boys quota bulia wa KFDC NUP boys quota mu lujja ne tugamba mulimu abaana ababeero mu katulo zambu baana bakwano baffe tukolagana nabo kumbe bana bo bamugagga nanyinika boys quota goza napangisa wana akayumba kumbe bobeera nabo bo bamugagga bana bakibosire kati waliwo abaana abo musimanyi navudde mu vision group nezijanjiwamu obulimu NUP yaguyirawo ddala be bana bava mu next media najjaguyiwawo mu NUP kati be bantu nga bazamba tetugenda mwogerako kati olw'ensonga ye alinga alaga tubayiza notandikira tuva muliwe kumbe nedda fe tugenda kukulaga era waliwo n'ensonga lwaki Bobi Wine n'ekigaali kye Zambali bamuwadde games and sport simanyi sports nabo bagezi habe bantu bakuba mu torch ng'alaba nagamba ku Nambeshe Pastor Jamada yali musiramu n'asala neyambulya ddala obusiramu n'abiviramu ddala ye Nambeshe tasiiba tasala agamaze nasala ye Patrick Nsambo Shabe very good naye Zambali bebali abayiwawo omubiri Namboze ekiro oyogera n'empuuga nze lunaku lumu nja kugamba statement ezifuluma ennansa nezikwata ku bubaka Zambali soka kyolina omanya Zambali talina kyagenda kukola mu baba gavumenti yaffe zikisagala abantu balowooza nti abaka balina ebyenjawulo bagenda okukola ate ne pate mulimu abatagenda ziyamba nga bajja just because masannyalaze ga pate Nalukola agenda kukola bingi osinga Zambali ku NUP Nalukola kuba Nalukola bebali abasangibwa nga boba opposition baliyo mu DP nemusumbuwa wano mu DP atagala eno naafuna weekwate ola mu opposition wadde opposition esobola omutabula NUP naye mutima gwagamba nze ndi wa opposition ne Museveni simwagala naye Bazambali neba mulimbisa Kanamusa wagira bugiza ati bakimye ekyabo Zambali alina sente mmeka simuzole yakuba asinga byonna newe kiba money eziri awo Zambali alina sente azekola azekola so kale batutunulire Kalangala wano
kati ondaze nti bantu babiri okamu NUP yonna kubanga ate kati mwami Muwanga Kivumbi musibe ate baye bamusala amaanyi kati principle taliiwo. Magola sayidi eno si waabwe ne waba waabwe tasola Magola tasola nakake kali kagaana. Very good. Waluka gaya anaagenda abo bagenda nga bayimbi. Very good. Ani omubaka ngo omukyalo we Mukono Amaniyo abasajja abaka abasajja ngani Mulima Mayoni Ssennyonyi naye bawina twagala bawangula Abudala Kiwanuka abo manyi dynamics za politics Mwiru Paulo Mwiru bwe bayungula ttiimu ng'erimu Mwiru Nambeshe abo basobola okuva piitinga ne karakita yoyo we NRM basobola okuba pate ya bo bayina ekyenjawulo kye basobola okukozesa bazzedriga bakwate ekisegeeza bano abawangudde naye nga b'amaanyi kuba abayina ekyamuwanguze ewuwe Ssennyonyi okuwangula awo ewuwe yali Lobongo yabaakukuba n'ogala n'okwogera ate sindika Lobongo ate bameeya batwale ne bameeya bameeya leka taata mama meya yali ategera yali ogu sivuma bantu meya yina amaanyi mwene yupinga solo designing ebyofuzi yali ogu ate yayitamu Matiya Luwanga bwani kowe wakiso muloko government kati abalala baliwa anngamba kati kusawa gibagenda ekibuli siraba tutwale banubiani lyabe egindi wano naye gundi alaka asobola ani Mulyanyama ekibulibuli Mulyanyama tasobola manyi lwaki tasobola muleetere nammero omuyimiriza ola Mulyanyama wadduka abo balina ebyabwe logically kyate oyo alina n'abasobola omukuba eyali badde ataasobola ne bwe yali badde si mubaka si MP si kina yali mukomera wayiswa Mufumbiro talina gwatakolera wa Museveni nga imidawo yamwerijjako Mufumbiro singa abadde bweru olutalo lw'ekalangala batogenda kyegandiza okutwala ne Lobongo yasobola otwala Nyanzi kwade ate manager balina Lubongo ekalangala nti olulimi Luganda lwekosebwayo tebagenda funa mudangulo ejibali wala kyeki oyo Mufumbiro wakuwa Katonda bamutereka wali naye bwe basajja abalina kale muntu wa watu Nyanzi lwakwaba abaana bamudisappointinga ojira 442 eya Lobongo ya basumbuwa nnyo Nyanzi naye Nyanzi Ajati Madina yawangula Nyanzi ne Ajati Madina kati akyekuula Nyanzi nete yawangula Madina bayiya yamuwangula omanyi lwaki ngamba yamuwangula politics is that a game akuwangula factors remain constant yawe tubala naawe osobola okukyanganyika n'okajjayo yawo aba yamuwangula naye mwalaali nina gwentera okugamba nyinza obeera nengamba twakola akalulu ka NRM oba otegedde tekitegeeza mbu twakunga bukunzi ne tutiikinga twakola bannene baba nale kutale center abali bawambadde ala fomu za Nyanzi mu speed tewali bali bamazo zinyaga otegedde logiki nti akaluka ine enkolebwa gye kakolebwa so katono bwayita ku Nyanzi naye Nyanzi akyakutte Madina manye erigwe erikulimu ne Madina awulira waali tanaterera oyo ye Nyanzi ne Lobongo ye bampa ali kuki Lubongo yali yabivamu ku saa 8 yaje kololo naga bannange nze kati mbivuddemu kange noonye eddiala fomu za president kati oyo gwe tuba tusindika mbu anoonye kali akalulu jjukira akalu ka Central Region ka Migere kigenti at least ntwalayo Nyanzi kuba ate ye Nyanzi akolaga neyampangula tajja kulayira togenda kwadde walayire ne tojja kutereerayo akyamulimu kigenti ne ttiimu yakulembeddwa Nyanzi ttiimu so all together nuupu ttiimu eyinza okugenda ekyuse ttiimu egiina naye bali temanyi bazanyi batuufu ayina kugendayo na lwaki ate abayimbi baabwe abayimbi tebakyalina mulamu abayimbi nze nkubuulira twakyogera nako nti omuyimbi ajja n'ayimba naye omuyimbi mulimbi Kafero yayimba n'agamba mbu ow'omulere kwega guli guba mukkabukka gwazannyisa naye tobutegedde kiri mundaye kati omuyimbi ono bwajja n'ayimba abantu bano bakuŋŋaana naye bonna si kalulu bano baza kulaba ku muyimbi ne batuleetera endowooza erowooza mbutuyira amaanyi era mu nkomerero baatubbye kati ate ebyo Zedriga yetabiriimu juga Zedriga tali nnyo mu eyo musimanyi abayimbi bayimbe Zedriga watukoze tutya Nyanzi omulaba embeera ze Nyanzi tayagala nnyo bya kwebuzaabuza Nyanzi okuba kubukira loolaaji agibuukire kuba mugere agukuba kuba kikonda akikuba kana akalulu tuli mu ssawa ya Kanaayo Kyani muline mwami Museveni lwanayogera ku by election eyogera otegeera nti kana akaluka bakakanayo Kyani bojjo tegera mbu Lobongo ya akalulu okazannyisa mwe muloza omanyi tulina ne tayito
Nabbanja ne werabye nti Nabbanja tasalawo singa mwami Museveni tagamba. Secretary General Bongo ne werabye Secretary General talina mulamwa. Kuba weddizo Dynamics bano bonna abali wano bamusinga bitubadde tunnyonnyola. Tunateeka abantu wano wadde oli Secretary General. Ne bwe tudda mu kuzannya politics wano. Aya nabagamba abantu NUP ne bweyika neggwawo Nyanzi tafiirwa atasobola kufa. Alina jasola mu budamu. Aya olede bamusangawo nga waali. Chairman Nyanzi naye abeewo. Oyo yali chairman wa muziki. Yali chairman politically. Najjanga asikania soka Bobi Wine mu byobufuzi Nyanzi. Amutoldi Nyanzi kwa center mu less in peace oli mzee. Yalina we nkolagane mwami Museveni. Nga politically oli wa DP bichi. Nembo ate Nyanzi omu kubaana kwegamba center mu gwe yabeeranga naye. Mu program y'obufuzi yayigiriza ebintu. Omwana n'ategera politics. Bana abaana abazze ne bazannya ne Nyanzi ne bamukuba ne bamuweebuula ne bamujja mu simanyi Kampala Central simanyi ato wa road mayor na Kawempe South ate Kawempe North. Nyanzi bamukozeeko ki? Asigalawo. N'abaamukuba bennyini ate bo baafuna ne power performance osinga ye. N'amaliriza nze ne gasinga NUP egwawa church hiruiko wapi? Yamazeeko kisanje kye kyobagirudde. Singa ajja kuwa Lord Mayor Kampala Central Independent ono omugamba ki? Kubaya ne wali yavuganyiza nga talina kibiina. Andi usikowa singa kyakirwa ajja n'ayitawo. Era tanti Nyanzi politically ya ababaze. Ayina waali ye average nti mmwe. Nalabye Abibu Buwembo ng'ayanjula ttiimu. Abibu Buwembo mwana wa Ntalo. Abibu Buwembo baleeta okuba okusikira Nyanzi kiro yomuleeta yajjaawo. Koza wali. Oyo gwe baleeta. Ana eno bali bamutegula aviire gundi. Akifa kirekerani akirekere kozi yali avuganya wane wali Katolo Bwama. Katolo Bwama bagira Lubaga kyeyo. Lubaga South. Lubaga South si erimu kati omukyala Eugenia Nassolo. Eugenia Nassolo Lubaga South nagiwulidde. Ewali Alozi asimuka sebisera biri. Kakati singa okwewuunyisa. Mono tula era abantu bano. Kati bajjayo Buwembo asobola okupevingira we na gundi oyo omukyala. Kituufu baleeta omuyayo naye bamuleeta mu ntalo. Jugo omuyayo ayina ntalo. Jugo ntalo zalwananga ne sipuli mu kanso ya Abibu Buwembo. Ye bamanyi musajja wa ntalo. Si Abibu Buwembo abesibanga obubizi. Bwe bakolanga ebi kati omuwa wano baali baagala kugalira other factors zibaawo. Ne baali baagala kugalirayo ne Nyanzi. Nga wanyimbo Abibu Buwembo asobola okuyimirira mu maaso ga Nyanzi. So katika timu yonna teyina kyegenda kukolera mwana we Kalangala. Abibu Buwembo balobongo ya. Timu erispabu bagirese wali etegeera. Bana abawala abapya bakajjanga kati nga nakwedde abadde mu swago za Kalujjo na luli. Finally paka luyamaze n'abotola. Baba bamututte eyo figa ye nga figa. Abantu bayinza kizo kwa kizo. Obuzibu ofuna ku bantu abo obumanyi. Boyo bajja bonna bagala bayimire ku stage. Yo bakole Kawempe. Nenta akasindawo nenkawa Namboze n'akawa gundi. Ne singa ba division of services. Bagaba n'emirukana y'amagombolola. Abo bannakwedde singa ali. Gwenna kwedde timu joina mugende kyamuswa. Very good. Namboze ne timu yo mugende Bujumba. Nti bwe kibanga timu ennene etudde esobola okufuna bani abanagenda ku media eri katutuuse. Tutuka ku media ze. Gogenda ku mawulire oyogere nnaku bbiri. Etuma tujja funa nakulembera bandi mobilization tugenda gikola bwe tuti. Bafutu sojja Nyanzi ojja kuba nabo wano abanakola akalwa nagenda recruiting abana akakuuma. Nti eno timu ennene yali badde abo mwejje ani afuga diara form. Very good. Zikumwa zitya. Gali mazi zituka zita ku kitebe. Very good. Tugambye singa gundi abadde wabweru ono omyayi waffe Waiso. Singa abadde wabweru kati gomba go amawulire. Nayogera ebitetakisa n'ebiri kumbe mubamu ne confusion. Politics ze date muzannyo beba nakwedde nti nakwedde waliwo buli obuwala tuweetaaga nakwelegenda ku ground nomusanga mbutala itamu postere ye nafune sawa bantu bale kumubaka wa yo nakwedde waffe nesawe bagamba owaffe tebagamba owaabwe mu constituency owaabo w'ekibiina kyabwe naye ng'oyo yawangula so oli eyagwa bakati bali kuona yawangula kati logically timu gibagiselectinze si bulungi bayino gikyusa bagiteekeko bitugaya bawanguzi abamanyi ground dynamics singa tuba tugenda kakashali tugenda kashenshero kajo lobongo ya mulungi okukulembera n'olulimi ajja kwangu oddoge ne Benjamin Katana very good ne wano wetulaga bali bavubi atula nagamba nze nno ebintu ebyo nabikowa sokeyo batebandeke abava ku nyanja wategedde omwana wana agenda omugamba jebale amudde mukale naawe jebale awonga jebale tina ensonga nga tamenyi na biddamu
logically timu gye baselectinze bagirese kutuusa mukolo nga bo basinziira mbu ku title okuba ye secretary general esigiwe ekibiina timu tugifunye kumbe nedda omukulu wataba ezivamu omukulu zangaala muyino tutole musooka mutuula ne muteesa principal abavubuka be abatadde ku kigeza labo babakajjayo nga taliiwo ate munaye ebintu bino byeyinza era Bobi Wine ono ayinza okuba naye ebigyali ali kuzitesitirize biga okoze otya mumaze olayira muzzaako ki mwe bankeretta oba tutegekedde surprise tumulabe ng'alandinze ku kizinga sisuubira engeri principal gy'ayagala nnyo obutaala tayinza butayagala mukima ku kisaawe ate oba munywa bunywi bayinza omuwa space wadde anti kyonna kye kiri ajja kulangirira okudda kwe ayagala nnyo obutaala tayinza kudda mu kimpukumpu atuwe surprise tumulabire wali Kayunga singa atuukanga leero nga tugeze ye Kayunga wakubaayo nkya n'atuukanga leero essaawa 12 ez'akawungeezi n'akola press conference tugeze entebe ku kisaawe nga yakatuuka bannange nzize ne tugenda kukola akalu tusinkane nkya ekalangala omanyi omuntu ayiika ekalangala naye ng'otegeta ze evening n'atabawa budde kumuba naye n'abalaga kati wendi tusisinkane naye ttaano bw'alebwa wakudda tagenda kudda kati alina kudda nga bino byonna biwedde ne mu campaign tagenda avaawo eyagundi eno mu kaluko ono omukyala tagenda avaawo so kyonna kyekiri tiimu bagikyuse tiimu teriimu vibrant person principal taliwo mukole tiimu erimu abawanguzi erimu abamanyi polisi wa wano mu central region erimu n'abafaanana abantu be Kalangala otherwise bwe baloba alina lemu yakatutte edda nga wetugambye yayagala nnyo by election bweta mu by election amanyi gonna egateeka fo kimugaba tegakyagabanyiziddwa kyakubi nga tugambye NRM ekola akalu va mu bire tugaye yolonda akokukola tukanyonyoddemu NRM kola akalu bwetasalawo oyinza osaaga yakyogerera Kayunga Kayunga ku Andrew Muwonge nennakwedde n'abagamba NRM bwetasalawo ne bwozi ne kumpisa emirundi emeka asatu simanyi mu emeka bwe batwala road mayor we Kampala aliko kati bali mwezo mutwale Kalangala bali mwezo baba mujje ku mulamu akwega bade ya diverting bali mwezo no just weekend bali mwezo ine kizibu kya Kampala ate yegwe babanje ni UP naye baleno nti we kagerekeri nti just weekend bagate effort buli manyi ge balinayo bakowole n'empewo mpozi nga bya finance ne bampangisiza yakanyo ne bamona abawaye ennaku ezo eri ne bali mweza kyalina ekizibu ekiri e Kampala wane kigenda oletera NUP ebizibu NUP bajiwa Kampala season eno bali mweza babanja NUP bajamaza NUP gye bavunaana nze nalisabye ow'ekitebe yayina emirimu emitono talina bakulembera talina lijoni gyakulembera talina kitundu kyaliko genda yabakulembera team naye bali mwezo jafunire ebizibu e Kalangala mama Winnie wali ku Winnie's Light Training and Skilling Center Emperere abatumidde naye nga abakoolo gendayo mwongere okubanga musoma ebintu bino bya catering bya kubakinga cakes mandazi nebigwa mu kowe eryo n'okubayigiriza ebintu ebyenjawulo awe Emperere just otuka ku Starbucks okwata ku kino ekidde ekiteezi katono nnyo ekipande ojja kiraba ku mukono ogw'ekyengulu kiriko Winnie's Light kati oyambukira ku kipande ekyo era ekizimbe maaso jabba okiraba abagala okusoma buno short courses weeks 3 mwezi gumu myezi 3 mwaka bonna services zonna zikola ki weziri agenda ofuneyo akalimu akokubiri laba ne gavumenti yakizudde n'ereeta ne curriculum ey'okubiri nti omwana ave mu ssomero ng'amanyi okukola omugaati bakizudde nti binene kati bikyayamba olaba kati ono MP bali mu kuba ayagala ndibamo nti yayiga kukola mandazi naye yajjamu ekikumi kye yakugamba ajjamu ekikumi so mugendeewo awe Emperere musobola okubanga ate mwefunira muyiga ebintu ebyo ebyokubekinga mu mbeera bwezityo ate Dr. Ssenjobe wali ku Beaver House Mengo nawe agamba genda gwalinamu ebirwadde alinamu sukali pressure musayi gutambula bubi omugejjo muyitirivu ossa bubi ossa omusiko mukuko obakamubake osikamusiko olinamu obuzibu mu miro muno olina sinuses oli asthmatic Dr. Ssenjobe wali ku Beaver House ajja kubanga akujjanjaba mukubire ku namba zisimu ezo omugambe ebizo byoyitamu ajja kubanga ate akubulira ekyokola ate era akujjanjabe osobola okubanga ate owona bulungi nnyo nnyini ddala ziwa father ono former kweba abantu tebayinza okumusaasira engeri mwala we giyafaamu then naye n'obukakamu bwe then okuba nti yaliko omwami w'essaza eryeyo bayita batya basese
ne bayogamba kakukale katukuyambe muwalawo katumuwe kyali badde kyo singa ye kenyini abadde atze ne yeetaba mu kunoonya akalulu mwali nga mu campaign efaza mwali bw'anajja mu kwetaba akalulu ajja kufunayo obubwe obwa sympathy naye ate general dynamics politics za data game ne bafaza babakunanye kwegamba by'obufuzi kali kalabiddwako ne Museveni weri abaddeko ewantunga ne Haji Kigongo waliira ne bakabakuba so ati eno by election ya Museveni ono kyakuli tulina muka transition Museveni ayinza obutakkiriza bintu bimu mugendako waliwo amaanyi gagenda deploying nga ya deploying ekayunga gakwata ebizinga tagenda kukkiriza NUP mutwa kweka kigenda kudda personal jene mukakirimu ayinza kiyingira tasobola kutakibwamu tulina omumanya win ya NRM MK has to contribute or else feels nti alina okubaako kyakola kwenga ne waba tali welcome kati MK kiringa ngaze rasta wennaga nti bwabanga lu project ya government yonna gye balesenza ate baga kinkakatako gisomako nenjitegeera noonye obulungi obugirimu kati ye MK nti we wali project yonna egatta ku NRM party MK ajjawo nga katasotayinza butabeera kayunga first and foremost ayinza obutakisoka kujjanga MKPLO agenda kusoka kujjanga CDF security kireza waliyo deployment by security forces secondly PLO yeyina okujja ejja kibamba era olabira PLO MK olabira omutume kabanda waliyo esigi waliwo omulala atali kabanda kati ennaku zino mawanda abo abantu bwe bati nti bw'olabira bati nga zze omanyirawo wamma so naye nga tasobola butakabeeramu nnyo nnyo alina okukabaamu akakole nameere kusadi yenale mwaizo omusindikayo nameere ayinza osigala eno mu mawulire kuba NRM ayinza osindikayo ttiimu ya ono muganda waffe owa Central Region Kasola kyayona Luna Kasolo president in Central Region ajja kukola ttiimu ye naye ttiimu ye gyayinza okukola ate ayinza okutateekamu nnyo babaka olw'ensonga NRM eri advantaged nti obukulembeze ate obwa local government bayunga bwayo secondly secretariat y'NRM nene nnyo to an extent nti eyina n'abantu abaliwo sijerega abantu nga abalinga batalina na byakola nga bajja situka busitusi bawerekera owa Central Region bagenda osigale nga bannamere bali eno bagiweere n'omuliro gw'ensuubira jjo situka ayinza okufunayo olunaku imwa Museveni ayinza bayo ka surprise n'agera bw'anaaba tagenza ayinza osindika maminna bbanja for kalulu specifically sibula abantu twongera obbagaliza banne buli omu kyatwagaliza programu eyakabi mwebale kubeera mwebale twagala ne tubajjukiza nti buli wakutaano ssaawa zaffe 3 paka ssaawa 5 tubeera wali ku Fufa FM nga tukubaganya era programu ez'enjawulo ne twongera obbasaba twagale Uganda, love Uganda, serve Uganda ate era tusonyiwagana tuba tusobezza Rasbag blessings. Okay, kale wetujja okubanga tukoma mpozi mugende konole ku Dream Restaurant ewandege yewana mubirwawo abeerawo ekyemisana ekyeggulo ekyenke ekyakawungezi buli kika kya mmere kibeerawo mu mbeera yonna ate nga bagitegese bulungi nnyo bagambye batandise n'akafaakala wali mu kikoni ke bayitaani Costa Rica kale naye mugende eyo mulye munywe ne kadelivery bakakola simuweziryawo osobola okuba gwe batasobola kutuukawo osobola bakubira ne bakuweereza oba oli wali mu ddwaliro Mulago oli awo mu Mulago area oli mu bitundu bya Kitanto omwo oli mu Ntinda n'ewalala wonna kuba ssimu eyo bajja kuba nga te bakukolako bulungi nnyo nnyini ddala era nga bajja kuweereza emmere olye ate era okutenga ate emmere yabwe nnungi okuzaama kale netujja kusukka wano tuyingira weekend katubagaliza weekend ennungi abali mu World Cup bless munyumirwe mbere bulungi mweraba